What is the situation over there? Okay, Mulembe Mkulu Senkubuge mwasuze mutya. The situation is quite cool and stable. Madam Jennifer wasuze otyano nnyabo n'abalabi baffe mwenna abaso TV mubale kubanga mukeredde akuso TV okumanya biki ebigenda mu maaso buli lunaku nga bwe mutera okukola. Mukulu Senkubuge onako olwajjo n'abasuubizza emboozi ey'okuba nti mbategeeza ku mbeera y'amazzi era efuuse ekizibu wano mu bitundu ndala bya Elgon yonna nga yo wenjogerera ne gye gava watandise okuba nti wakalira mu myalo egy'enjawulo naddala mu nsozi eno nga river Manafa bw'otuukawo olabira ddala nga embeera si nnungi. Yo abantu aba bulijjo bakeera wakati wakutandikira ssaawa nga 6 ogw'ekiro okutandika okuba nti banoonya amazzi, era kino kifuukire ddala ekizibu n'okuba nti bafulumira mu mbeera ey'okuba nti yabunkenke nnyo nga obulamu babuteeka mu matigga kulabika nti bafuna ku tuzzi. Embeera eno evudde kuba nti obudde abantu batemanya emiti n'olwekyo ekyeya kino kivudde ku mbeera embi ey'obutonde bw'ensi era gye kivuddeko abantu okulabika nti abatindiika engendo n'ebidomola byabwe nga banoonya amazzi. Abamu abo boolaba osanga layini eyo kati awo ezo si taapu ezisinga ziri bowa naddala giri ku mizigiti ne mu kanisa be balinako bowa ne taapu ze zisinga zaakala dda era nga bwe baba bakufuna amazzi mu wiiki bafunamu lumu oba mirundi ng'ebiri wano mu kibuga eky'Embale. So abo abamu be twatambuddemu okufuna ezo ssaawa zabadde nga 12 we natuukiddewo ku makya naye ng'ate bakulaga nti bazze ssaawa nga 9 ogw'ekiro, abamu bazze ssaawa 7 naye nga byonna baga nti mpaka ssaawa ezo badde tannaba kufuna amazzi, ekiragira ddala nti abantu basiiba ku borehole zino ate ne basulako nekibanga kireeseewo obunkenke bw'amaanyi nnyo mu mazzi. Omukulu wa Wotono yatulambuzaako amazzi gano gye gava ne bagamba nti balina enteekateeka okulabika nti basobola otereezaamu naye for now tebalina kye basobola kukola nnyo okuggyako ng'abantu balekedde awo okutema emiti n'okuba nga balima kumpi n'emigga gino egivaako okulabika nti gibawa amazzi agamala. Awo river Manafa gye emiddumu egimu egireeta amazzi mu kibuga Mbale naye wenjogeera kati mikalu nnyo. Katuulire ku bantu ba bulijjo nga boogera ku mbeera gye bayitamu okufuna amazzi mu bitundu eby'enjawulo wano Embale. Neetonyamu twerokedde okuba nti tufuna obuzibu mu mazzi. Abantu abasomeza naye waka tosobola zikusa omwana n'omugamba agenda kubowa genda oleete amazzi, omwana ejjukira kati apa agenda abeera mukoowu, omwana like omutume ku mazzi ssaawa nga 9 ssaawa 10 aze okiba amazzi alikuvaako ssaawa nga 2 ssaawa 1 tasobola agenda ku ssomero kuba agenda apapa ebirowoozo byonna biba omwana aba tali fresh. Assessment of the problem, you need to address it from the source. You need to work towards restoring these rivers in a way of quality and quantity by ensuring good human activity within the upstream of River Manafa, upstream of River Nadijo, upstream of River Nabuyonga, and all the rivers that are really. Ye manager Elgon water station wano mu kibuga Mbale. Mukulu Senkubuge wadde kiri bwe kityo naye ennaku 2 eziise akasana kabadde nga akakendeddemu kakatono naye ate baganda baffe bo ab'omu Budaka bafunyeeko ekire ky'enkuba olunaku olwajjo era wenjogeera baga nti embeera bo ekakkanyeemuuko na wano mu Mbale ndowooza tusuubirayo ekire ky'enkuba kuba ennaku 2 obudde bubaddeko obweweevu bumuko katusuubire nti tujja kufunayo kakuba. Webityo webiri mu kibuga wano eky'Embale Mukulu Senkubuge kazindaalo kangako Dize. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.